atulina bakulu ababayita Baswavid Productions bategeeza ki banonye ki batugamba ki kyetuliko obudde buno sebo sokulaba sebo soko buzo kubawuliza ba radio buddu ennene abawuliriza ba radio buddu ennene yes ekitewalika mukama yebazibwe mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mugyekumiddeko 98.8 radio buddu amanya yes nze David Waswa Kajubi kulira Swavid Productions yes mu kibuga Masaka isebo tata okay Swavid Productions ebiseera bisinga tuze tukyogeranga ku wano nga twogera ku kibayita the Greater Masaka Next Talent Hunt yesebo kitegeeza kisooka ensonga ennyini yetuleese wano nakku olwaleero Greater Masaka Next Talent Hunt kakati enteekateeka eno nga bamuze mugiwulira tuzze okuttaanya oba okwongera okubabulira programs o update eziriwo Greater Masaka Next Talent Hunt twabagamba 2025 gwe twayingiddemu era gwe tubaagaliza omwaka guno kati twagala kutegeeza gwe munnabitone olunaku olwaleero nti tulina eno yenteekateeka ey'omukisa gwe munnabitone ofuuka sita wa Greater Masaka ddako tuwagiddwa abantu bangi nnyo enteekateeka nerimu DJ Mutesa Pro ne Swavid Productions bakutuusaako enteekateeka eno Greater Masaka Next Talent Hunt tuyina radio buddu ewombyemu nnyo omutwe kubanga ye nantamegwa wa buddu region eno oba Greater Masaka ewombyemu nnyo omutwe okulaba nga tufuna sita addako wa Greater Masaka kubanga waliwo ababaddewo kati tunoonya abapya gwali owakula ennume tewakulemu tukaddiye tugenda kufa kituufu so kati munnabitone yenna n'ekitone kyonna agenda okufa nze ni musajja mukulu akubandya bulungi esewo kakati tuyina bannaffe abasanyuka TV tuyina Afro Mobile tuyina Mapolif Hotel tuyina ne bannaffe aba IMLS bano basomesa music nno mu kibuga Masaka so bannaffe bano balinga ba partner bakutuusaako enteekateeka eno yesewo omuntu yandiyagadde otegeera kati ebitone byemunoonya bavuganyiza mu categories oliye bwajja yewandise bwewandisa jumula oba kasabira nti yewulira nti ekitone nkyekakasa yajje buzzi kakati omuntu ateekeddwa okujjaira kubeera atya omuntu yenna bwekasita owulira nti olina ekitone oli qualified ekisooka okubeera ng'ogenda kujja mu nteekateeka eno kasita oba ng'olina ekitone ng'owulira ngo kyetwagala music art and drama then performing arts yes so kati abaana bali eyo abazadde tulina enteekateeka y'abaana abato okumuleeta ku scene eno platform egenda kubeera nnene nnyo eriko abantu abanene platform ennene radio buddu tulina Sanyuka TV tulina Swavid Productions DJ Mutesa Pro aba tusobola okukwata ebifaananyi ebirungi ne production ennungi mu audio ne video so kati mu nteekateeka eno twateekawo registration ya mutwalo gumu mpozi abalina group emitwalo 5 twaki twayagala kukola kyabwereere nti kigenda kukola kigenda kuleeta abantu bangi nnyo ku scene ne bwaba talina kitone ne awulidde kyabwereere so ne tukakateekeo kaffi kano katuyambeko okulaba nga so kati gwe kasita obeera ng'olina ekitone enteekateeka eno gijjumbire twazze tubala mpozi okukiralifayingamu twazze tulanga nti tugenda kukoma okwewandiisa nga mukaaga naye enteekateeka eyo tugiyongeddeyokko olw'okusaba okungi abantu bangi ababadde mu bivvulu babadde mu Krismasi mu Gandaalo beewandiisizza dda bangi ffe twewandiisizza dda soft heart screw so kati enteekateeka eno njagala bategeeza nti tugenda kutandikira kyotera ge mawulire ge tuyinawo nga 24 omwezi guno bangi abadde babuuza ki ekiddako tugenda tutambula mu disitulikiti zonna eza Greater Masaka waliwo district ziringa 10 bwoteekako ne Masaka district naye tugenda zitambulamu zonna naye okusookera ddala tugenda kyotera nga 24
ku Starling abasinga mumanyiwo nga 24 abekyotera mwewandiise kyotera ne Raakayi twatadde ku olwo lw'emutukulo olwo oli mutukulo oli Raakayi oli kyotera fena tugenda kubeerawo tiimu yonna egenda kubeerawo eya Radio Buddu egenda kubeerawo abasanyuka TV bagenda kubeerawo tosubwa nteekateeka eno tunoonya sitawa gweta Masaka ddako kuno muyigo gw'abanna bitone essebo mpozi era katono nnyo osobola okutumenyeramu ng'ogyeko kuba ndinyiza okuba n'ekitone categories kuba abantu bangi bayinza okuba n'ekitone mu kudduka naye nga nze ndowooza by'abayimbi nyinza okuba n'ekitone mu kukola keeke naye nga nze ndowooza by'abasomi b'amawulire baboggolera ddala n'ogamba mbwa kiki ng'ekitone kyakirina so kaakati twandyetaaza okutegeera waliwo engeri oba nga ya categories ekitone ky'oyina kansooka kodireko emabega katono nti bwenna yeewandiisizza weetegeke ogenda wewe dakiika 2 ku stage kino kireetamu ekibuuzo ky'obuuziza nti ekitone kyonna bwekasitobera ng'osobola okizannya ku stage mu dakiika 2 bwekasitobera ng'osobola bwenogamba nti nze nkyanga akapiira obeera ng'osobola okukiteeka ku stage n'otwakitingira mu dakiika 2 anti abalwanyisa okubeera abangi naye ekikulu kyakweteekateeka ate n'ekintu ekirina program nga kikola ki tojja kujja oyimba olubeera wakadongo kamu lwa dakiika 15 so kaakati gwe ky'olina okukola weteeketeeke bw'otuuka mu maaso g'abajjaji ag'abalamuzi omulamuzi agamba kino tuddiremu okiraba asobola n'okwongera obudde naye ekikulu kyakweteekateeka nti wetuuka mu maaso g'abajjaji ngenda kuyimba bwenti oba ngenda kuzannya bwenti oba ngenda kuzina bwenti ntandika bwenti nkoma bwenti oba kookolima bwenti kati omuntu amala okwewandiisa gwe tandika kweteekateeka maaso g'abajjaji otuukemu ng'omanye ekyokukola yes ebbera bwetamba ku dakika 7 ezaba tuyingire saaziga kubeera nnya bayisawo nnyo tujja kuba tubaawo ku stage ate tukwasewo ko abakulu b'amawulire then program twezimbe ejja kubeera eyingirawo olwo tukubiriza gwali eyo tosubwa mu kisanga guno esooka bwe weetaba mu kintu kino oyinza obutawangula naye ofuna exposure omuntu ayinza okuba abadde takumanyi abadde tamanyi nti waliwo abaana babetwekanga naye bw'obeera mu kintu nga bwekiti ofuna obumanyifu mugiremu bidala makubo ki omuntu gasobola okuyitamuko okwewandiisa ng'oggyeko tuyinza okuba twali tugasoma naye okugabaddiramuko omuntu atanaba kwewandiisa nga kano akadde ali ku mpewo naye nga yandyetaza okuba nti akyeyungako obuterevu nnyo eki kakati enteekateeka ey'okwewandiisa nnyingi nnyo tuyina ne website gwali ewala oyinza okubeera nga ndikyotera naye nga nsobola ndiwalako ne wali forms twagambye stations eza forms tuyina Radio Buddu weziri forms ku reception bwotuukawo ng'obaganjagala form gweta Masaka Next Talent Hunt then tuyina ku kizimbe okuli DJ Samurai nawo waliwo forms tuyina IMLS sebo waliwo IMLS ebwala waliwo ewa Mwami Kuranima nawo waliwo forms ne mu bitundu ebirala ekyotera waliwo forms waliwo abalina form okuliraana Serona waliwo forms aba Sembabule waliwo ekizimbe ekiriraanye Afinka nga kalina eyo batunda ebiddagala by'ebyobulimi nawo waliwo forms so kakati ne website eri www.swavidproductions.com giddemu mpola eri www.swavidproductions.com so bw'otuukawo ojja kulaba wali register era bajja kuleetera nga fomu bweri bw'ojja gisanga ku Radio Buddu era ojja gisanga ku mutimbagano amannya gy'obeera ennamba endala omuntu akuliraanye gwe tuyinza okukubira n'ennamba yo yennyini kati awo tujja kubeera tukola ki ffe tugifuna sebo tugifuna ebisigadde nga tugamba nti kati kola bwoti ne bwoti tutuuka bwoti tutuuka mu ofiisi abaana bakukubira essimu ti tulabye fomu bweti ng'ebiddako tubimaliriza ng'ekifaananyi kyo kigendayo ku mutimbagano sebo then ndowooza ogateeko ddala lumu n'ennamba y'essimu ennamba y'essimu eri 0 0704 070 94 91
kyenda mu emu 00 ne 0 kyenda mu emu mugiddemu 0704 kyenda mu emu 00 ne 0 kyenda mu emu nera kyenda mu emu mugiddemu 0704 kyenda mu emu 00 ne 0 kyenda mu emu namba ya Swavid Productions abasinga badde bamanyi tukola mikolo naye kati ate munoonya bitone kubanga tukwata video ogenda kufuna omukisa gwa ewandisiza okufuna audio production kwamba ndi yakubuuza nti isi omuwanguzi abawanguzi ne kashi wali sebo kashi wali abantu abagenda okufuna omukisa okukola audio ne video 30 ogenda kuwangula bakolere oluyimba kitegeeza abantu bangi bwogava kuwanguza abasooka abasatu ate bangi abagenda okukola ki okuwangula ab'enjawulo radio ne TV okitegeera tugenda ddu owninga tulina management aba management abagenda okumanaginga Greater Masaka kati kambuuze ng'ebyo nambifunira katwalo k'ensimbi kamu kena registering siza ne video jagifuna kuolongo performinga so tugenda kubeera nga tubirecordinga byonna bigenda kubeera ne kumpewo okitegedde so enteekateeka yo nnungi nnyo tulina ne kampu egenda okutendeka abayiseemu kambuuzeeko baki abatakkirizibwa kwetaba mu kubanga tulina abaana nga bakyali mu categories z'aba upcoming naye nga balungi nnyo ng'omuntu ayinza okulowooza nti babaddewo kati engeri y'okusunsulamu abaana bano ababaddewo nga balinga ba upcoming okitegeera naye nga tebannatuukayo eri so tulinamu abatakkirizibwa ku participatinga kuba tulinamu ndowooza kyotegeeza Juisirandi avuganya aba kyetegeeza kitegedde so kati waliwo abasuumuseemuko nga balinako we batuuse oluusi omwana newe kaba kayimba kamu ayinza okuba nga mulungi musically nga tumuwulira nga abaddewo waliwo abakkirizibwa oba nga tannatuuka wali nga tannatuuka waggulu nti zino empaka oba kyemugenda okukola tekiriko nti kano kaloolo kato mukuba bukubi tewali naye mu kuwangula ssente zino ze tugenda okubanjulira zigenda kubaamu category tugambe nti kuva ku myaka 4 mpaka ku 14 baana bato tasobola kusinga muntu mukulu tuweeko ka package kano tulina ba sponsor bangi abagenda otwegattako nabe tuyina abalina ebirabo okitegeera gamba tugenda kukwatako IMRS empaka zigenda kubeera wodi empaka zigenda tugambe nga 24 tutandikira kyotera tutandikira kyotera tugenda kutalaga district zonna era mugenda kuba mubiraba ne ku TV ne ku radio mugenda biwulira ne ku mitimbagano gyonna YouTube bikiwulabe nti wekyo teyakozebwa ati kati ab'e Masaka mmwe mweyongere grand final zigenda kubeerawo mu Gwokubiri nga guggwakaawo tugenda kubeera ku Laston Gardens so kati naye nga zino empaka tugenda kubeera ku Mapolifu waliwo ababadde babuuza ekibuuzo zigenda kubeera ku Mapolifu eby'e Masaka so kati ebitundu ebirala byonna tugenda kubeera tubabuulira kati ekyo tubabuulidde tujja nga 24 omwezi guno gwennyini ku Starling n'amatu gakuumira ku radio budde kwa tujja kuba tubawa zonna ebisinga kwe bibeera mwami Swavid sebe okusoma enamba y'essimu omulundi gumu enamba y'essimu eri 0704 00 so bampola 0704 website eri www.swavidproductions.com osobola okwewandisizaayo teeza gye tweyanzege mwami Swavid